akako twagenda okulaba Jona nga yakagoberedde eri gye kagenze eyo nga saiti mubbalibbali eko nagenda omusanga ali mu kasabira ng'awulira ennaku ng'ali mu kasabira akako kano mukama kawone kwegamba Jona alina omutima ogwo kati ate gukuze olwo oba gwali bwe gutyo ng'akyali luli katiamanyi Gloria yakolaba n'olwekyo tukkiriza nti bagenda kubeera n'obufumbo obulungi obulamu obulungi kubanga leera twabasabidde mpozi n'ekirala mami Betty agambye nti Gloria kubanga era bakyakuwuliriza tobeewala obanga olina kyolabye ekitatambula bulungi naye njagala kusaba olaba ensobi ya John oyo togitwala wa mami Betty jangu eno jangu ogitubuulire eno fe tujja mutereeza tumumanye enkwata gye tumukwatamu jangu ne wa pasita nawe Jona olaba ekiri ewa Gloria tojja eno tuwulira genda wa mama Betty ne mwami John ensonga zijja kutereera bulungi ne wa pasita muyinza okuyitirayo akatonotono naye n'akanene era mukayitireyo nga temunagenda wa mami Betty muyinza osooka ewa pasita ekituufu kuba nange mwesiga ndowooza banne byonna tubyogedde obudde bwatugenzeeko mwebale nnyo mwebalire ddala omwami ono nerabidde okumwogerako bazze wamu n'ono taata era naye muganda waffe wabawo kye nerabidde munsonyiwe naye mukama wawo omukisa abagole baffe mwebale MC ba service providers mbadde mbeerabidde bandi egenze naye abo bakwano bange nnyo era ndowooza bakoze omulimu omulungi mubawulidde nabo batusalirako MC naye webale nnyo ssebo n'abatimbye mwenna mwebale buli kimu mukama wawo omukisa